Weewaawo mwebale nnyo kubanga nate muzze okutwegattako mu kanyomero kaffe kano akabafuukira kabulindiridde ate kafuuka kkomekome ng'erigenda mu kiyungu anti teggwa birungi. Twatabye dda Solomon Kaweesa ge gange, mwebale kubanga mutwekuumiddeko. It's been a long time nga temutulabako, naye ebirungi bibaddeyo nga tukyafumba. And this time round era nkomyewo ne bannannyini ssente, bannannyini kukujja mu bwavu, bannannyini kugaggawaza aba Pride Bank. Ndowooza n'erinnya kwe baava okulijja okwo bakyewuliriramu, evimbo baliwulira. Ngezaako nno ebyekiyayi sibimanyi naye abavubuka abo byebintu byempulira boogera. Ndi n'omukyala wano, omukyala w'amaanyi ku Pride Bank wano, njagala abeeyanjulye n'oluvannyuma mbeeko akantu ke ŋŋenda okubannyonnyola kagenda okubeera very crucial naddala eri ggwe aweerera omwana. Nyabo tusanyusa okulabako. Nange ssebo. Weewaawo. Ssebo. Abatulaba babuuzeeko beeyanjulire. Musibye mutya nno bassebo ne bannyabo. Nze Dana Nangabane nga ndi relationship manager wa microfinance mu Pride Bank. Ssebo. Kati mwe mwasigala mweno abakwasaganya ffe abasembera ddala wansi. Yes, microfinance ntegeeza loan eziri wansi w'obukadde 3. Kati ezaavunaanyizibwa ku loan ezo ku kitebe ekikulu. Ate era oba ofeze ssente zaffe ate tusukka waawo. So olwaleero waliwo ekyenjawulo kye twalabye mu Pride Bank. Ssebo. Ekya school fees loan tekitera nnyo kusangika, but twakiwulidde Pride Bank egaba school fees loan, omwana n'alema kusoma, abazadde akasente kagaana, omwana n'atuulira ddala ewaka n'omwaka ne guwera. Weewaawo. Tunnyonnyoleko loan eno ki kye mwategeezezza exactly? Pride Bank yabaleetedde school fees loan abawuliriza mwenna. School fees loan negenda kuyamba omuzadde ayagala okuzza omwana mu ssomero. Tetwetaaga muzadde yenna kaaba mu kiseera kino. Tulina ka product kaffaako nga kikye weetaaga okufuna school fees loan eno. Bw'obeera ng'oli kasitoma mupya, tukwetaaga okugulawo account ne banka yaffe. Ng'okugulawo account kikwetaagisa mutwalo gumu gwokka n'akafaananyi kamu ne national ID ng'ofuuka member. Then okufuna school fees loan bye twetaaga nabyo bitono ddala. Olina okuba ng'olina omulimu. Tetwagala kuwa ssente ate enkeera tutwale ebibyo. Tusooka ne tutunuulira enfunayo. Olina ekivaamuko ssente, ekintu kyonna ekiyingiza ssente. Oyinza okuba olina omulimu, oyinza okuba ng'ofuna musaala. Kyonna ky'obeera nakyo kibeera kikolera mukama wange. Then tubeera twetaagirako n'omusingo omutonotono ogujja mu ssente ezo z'obeera weetaaga. Naye ng'ebikulu ku school fees loan eno gye twogerako olina okuba n'obukakafu obulaga mbu omwana ono ddala yeetaaga school fees, oba gwe ng'omuzadde mbu weetaaga school fees. Obukakafu butya bbaluwa y'ekyemu eriko please alaawo oba? Ebbaluwa ya HM eriko please alaawo nedda ssebo. Tubeera twetaaga oyinza otuleeteranga circular eraga bw'omwana ono asoma era ttaamu eno beetaaga ebisale bwe biti ne bwe biti. Eyinza okuba ripooti kuba waliwo amasomero agamu nga tegakola circular naye nga ku ripooti eyo gye bawadde omwana wansi bataddeko mbu fiizi za ttaamu ejja ziri mitwalo 10 oba kakadde oba 2. Eyinza okuba bank slip. Kyonna ky'obeera otuleetedde ekikakasa mbu ogenda kusasula fees kasita obeera ng'oguddewo akawunti naffe ate era nga oguddewo akawunti naffe ate ng'era olina ekintu kyonna ekiyingiza ssente obeera okwalifyinga okufuna school fees loan eno. However waliyo ekirala Solomon eri bakasitoma baffe bonna be tuyina already mu Pride tekitwetaagisa kujja kulambula okuwa school fees loan eno gye tugamba. Badde manyi mujjoko ne ku ssomero ne mukakasa HM ne mumubuuza ku bibuuzaawo. Eri kasitoma waffe ng'olwedde tutambula naawe ng'olina looni naffe tetwetaaga kuddamu kulambula nga weetaaga school fees loan. Kikwetaagisa kubira bukubizi musomesawo n'omugamba wange musomesa neetaagayo akasente bwe kati ne bwe kati. Tetuddamu kulambula tukozesa bye tuyina
n'aleeta fayiro eyo mu kakiiko ne tusobola okuwa school fees loan. Wabula eri omupya oli gwe tugambye azza obuzi tugenda ne tulambula ne tukakasa ebintu byatugambye. Njagala ontwala empola mukyala Diana, bwe mba nnina loan already nga nabawa security, eyo security yennyini yeneeyimirira okufuna school fees loan. Ekweyimirira bulungi bulambalamba n'ofunirako school fees loan nga tetuzzeeyo ne ku ground kulambula by'okola. Kasita otuleetera ebiraga mbuddala ogenda kusasula fees. Watya nga nali mbaddeko ne looni wano naye nga ndi musasuzi mulungi mwetaaga era okuddamu okunnambula. Bw'oba waliko ne looni ne Pride Bank nga naye yaggwayo tubeera tetumanyi nnyimirirayo tuddayo buto ne tusooka ne tukakasa mbuddala bye twali tumanyi bikyaliwo. Naye bw'oba okyali kasitoma tetuddayo omudaala we yakoleranga akyaliwo. Kyekyo kyennyini ssebo. Kakati okufuna looni eno manyi ebya looni birimu paperwork mungi yakooya abantu ya school fees twawewuddemu. Ku looni yaffe neya school fees nga bwe mbagambye eri kasitoma gwe tubadde naye bufoomu bulinga busatu bwajjuza paperwork eri wansi ddala kyova olaba n'okuddayo kulambula tetuddayo kulambula. Then eri kasitoma waffe omupya era paperwork si oyo atiisa mutonotono kasita tutegeera omulimu gw'okola omusingo gw'otuwadde n'obusobozi bwe tubutunuulira bwe tuti ne bank slip z'omwana ekiraga mbu ddala weetaaga fees. Ebisigadde bitono bisoboka si oli paperwork atiisa. Ojjuza paperwork awo ne bagamba wano wetukomye onodda olunaku lw'enkya. Nedda mukama wange. Okay. Kintwalira bbanga ki nga mmaze okusayininga looni eyo okugifuna? Mu lunaku lumu bw'oba omaze okusayininga obeera osobola okufuna looni eyo. Ekireetera abantu abamu okulwawo okufuna looni by'ebisaanyizo. Ayinza okujja ku bbanka katugambe n'atutuukirira olwaleero n'omugamba neetaaga kino na kino nga bwe mbimenye bwe weetaaga ekiraga mbu ogenda kusasula fees. Bw'agenda n'addayo n'amala ate ennaku 2 oba 3 nga bwe yeerowooza oba nkiwaayo oba sikiwaayo. Naye bw'oba otuleetedde buli bintu nga bwe mbimenye mu lunaku lumu tubeera tutuula mu kakiiko enkeera n'ofuna ssente. Kuba zino looni ezisinga eza school fees tuzigabira ku branch tezeetaagisa ne kujja ku kitebe kikulu. So ne bw'ojja ku makya osobola okuvaawo ne ssente bw'obeera otusanze nga komiti tennatuula n'otuwa ebisaanyizo ebyo nga tukyali awo mu budde bw'akakiiko tusobola okutuula mu fayiro yo mangu nnyo. Weziwerera ssaawa 6 n'obeera ng'osobola okugenda ne ssente bwe bwangu obuli mu school fees loan. Omanyi kizibu omugagga okujja okwewola school fees loan. Kati kanjogerere ku muntu wa wansi tutunuulire misingo nga ki ndi muvuzi wa boda. Weebale nnyo ssebo. Okufuna school fees loan emisingo gye twetaaga si mizibu nnyo. Emisingo gyaffe nga Pride generally si gye emisingo egiri awo emikalu ennyo. Kuba ffe n'okuwa looni mu Pride osobola n'okuleeta ebintu by'omu nnyumba ebintu ebikalu. Yes. Fridge ate tetugitwala jjukira tugikuba bukubi kifaananyi ffe ne tuvaawo. Osobola tusingira entebe ezo z'olina mu nnyumba, osobola tusingira sideboard, osobola tusingira TV gy'oyinaawo n'otugamba okusinziira ku ssente z'oyagala ebintu by'omu nnyumba tubikozesa ng'omusingo ku looni zaffe zino entono. Osobola okutwala okutuuka ku bukadde 3 ng'osinza eby'omu nnyumba mukama wange. Naye bw'oba oyagala ssente ezisingako osobola tuwa ekibanja endagaano tugikkiriza, ekyapa tukikkiriza, kaadi ya booda tugikkiriza, kaadi y'emmotoka tugikkiriza, kyonna ky'obeera oleese okusinziira ku ssente z'oyagala okutwala tubeera tusobola okukola ku ssebo. Awo kibeera kikola amakulu. Omuntu ali eyo atulaba awuliriza bino byonna manyi abantu batera okubuusabuusa amazima. Nzize nkola interviews zino era abasinga okukkiriza ebintu bino bamaze kutuuka wano. Kituufu ddala. Nibaga nti April okuva lwe bafuuka Pride Bank ffe tubatya n'okubatono baga nammwe abatono bakyaliyo. Obukadde 3 weewokka wennyinza okukoma. Nedda mukama wange. Abazadde abaana abangi. Obusobozi bwo mu school fees loan eno bugenda kuva ku nfunayo n'ebiki by'otuleetedde okuwa ssente. Omuntu asobola n'okutwala paka ku bukadde 10 nga talina gwe yeebuuzizzaako ng'atuuse ku branch awo n'agamba njagala kino, nina bank slip zino, nina emisingo gyange, ennyingiza yange eri bweti. Tusobola okuwa paka ku bukadde 10 nga tetulina gwe twebuuzizzaako kasita akakiiko kasalawo. Naye ate era tuyinayo akawaayiro mbu oyinza okusanga omuntu asomeseza baana bweru nabo tubakolako.
abaana be basasula mu ddoola obwanga ali ku international school essebo abo nabo tubakolako ku case by case be batono ennyo naye bw'aba atutuukiridde n'agamba owange fees wa bukadde 5 tugitunuuliranga management ne tugitwala paka mu board ne tulaba bwe tuyinza okuyamba omuzadde oyo so omuzadde ali eyo ng'amanyi fees gwasasula mungiko ng'ayinza okubeera amweraliikirivu mbu aba pride bakoma ku bukadde 3 bukadde 10 si bwe kiri bukadde 10 tubukomakawo nga tetulina gwe twebuuzizzaako naye asingawo awo tutuulanga management ne tugitwala ku board abeera asobola okufuna ssente ezo ssebo. Nsasula ntya mu bbanga ki? School fees loan eno engeri ffenna gye tumanyi amasomero gaffe wano kankozesa example y'ensi yaffe Uganda. Amasomero gaffe gonna agasinga kizibu okusanga essomero erina ttaamu esukka emyezi 6 oba 3 kuba n'abawansi. So school fees loan yaffe twagistructuringa mu ngeri mbu tetwagala esukka emyezi 6 kuba tukimanyi ojja kuba n'obwetaavu tukuwadde ssente leero ate n'ekyo oyinza okukomawo ng'olina obwetaavu ttaamu ejja tetwagala kuwa looni ogitambuze mwaka ate otuuke mu ttaamu ey'okubiri kati nga bwe tuli mu ttaamu esooka ate otuuke mu ttaamu ey'okubiri okyasasula looni ate weetaaga era omwana okuddayo okusoma so tusobola tugezaako nnyo okulaba nga tutunuulira omwana gw'ogenda okusasulira wa university wa primary wa secondary ttaamu yono omwana etambula etya bw'ebanga ttaamu ya myezi 3 tugezaako okulaba nga tukuwa ssente ezijja mu budde obwo ne twagala kukulumya mbu bw'onaatuuka ttaamu ey'okubiri ate oyina fees ate oyina ne looni twagala era tuddemu tukuyamba omwana adde mu ssomero so tentatively tutunuulidde emyezi 6 ekinene ennyo kuba tumanyi university zirina semester 2 so bw'oba osasudde semester eno ne semester ey'okubiri obeera osobola okusomesa omwana ssebo. Manyi ebintu by'ensi bino waliwo ebigwa bitalaze nyinza okufuna embeera ennemesa okusasula obulungi nga bwe mbadde nsuubira munkola mutya tuusa emyezi 5 ebyaddala mukyammanjiza ddala essebo awo mukola mutya? Tutera nnyo okukubiriza bakasitoma baffe buli bw'ofunamu obuzibu bwonna tutuukirire nga bukyali tulewooleze wamu tuteeseze wamu kuba oyinza okusanga ng'obuzibu obumulemesezza kintu kitono nnyo musobola okkimaliririzaawo omuntu n'addamu n'asasula waliwo oli nga ye ekizibu kyaguddeko kizibu ddala kinene tekisobola musobozesa kusasula looni emyezi egikoze eki ezisigaddeyo so omuntu w'ekika ekyo turestructuringa banka eno eya Pride Bank ekolegana n'omuntu era egezaako mutegeera abasomesa baffe bagezaako nnyo okutegeera omuntu ono kikyayagala nekizibu kikyafunye tumuyambye tutya so bwe tukizuula ng'obuzibu ddala gye buli ate tebukusobozesa tusobola okurestructuringa looni eno n'osobola okusasula oba akasente akatonotono oba ne tugyongerayo okutuuka obudde bwe wali agadde ogisasuliramu ssebo. Oluba okufuna looni eno mu mwezi ogwo ntandikirawo okusoloozebwa oba mumpaamu akadde? Bw'otwala looni katugeze kati tuli mu January bw'otwala looni mu guno omwezi leero ennaku z'omwezi katugamba 23 obeera oddamu kusasula nga 23 totandikirawo osasula nga 23 looni yaffe eno eya school fees loan tugisasula ku mwezi si ya wiiki ya mwezi bwe tuba tukugambye mbwe tukuwadde emyezi 3 bw'oba ogitutta 23 era buli 23 bwe mwezi gwo bwe gubeera ssebo. Waliwo abazadde nga ye nti ng'asobola okukola ssente n'afuna looni eyo ng'asobola ogisasula myezi 3 asobole n'okufuna eya ttaamu ejja nga ye bw'atyo bw'akyanga ssente ze oyakkirizibwa? Akkirizibwa nnyo ssebo era bwe twetaagira ddala era naffe nga bbanka tugezaako nnyo okuwa financial literacy eri bakasitoma baffe tubasomesa kyekye twetaagira ddala era kyetusobola okwencouraginga bakasitoma baffe bonna mbu bw'oba omwana wawo asasula fees mu myezi 3 wa primary totwala looni myezi 6 wadde banka egambye esobola ogikuwa paka myezi 6 twala myezi 3 in that time ejja bw'enaaba etandise era osobola okuddamu ne weewola yensonga lwaki tugezaako nnyo okubasomesa ne tubannyonnyola baleme okufuna obuzibu mbw ate ensasula looni ate ne ttaamu etandise n'abeera ng'alina ebizibu bibiri eno looni emutuddemu ate ne fiizi z'omwana zimutuddemu twagala nnyo bakasitoma baffe benyumirize mu banka yaffe. Amagoba gali gati? Amagoba gaffe gali wansi nnyo nseko obuseko ba ssebo ne bannyabo. Amagoba gano lwaki ngamba mbu gali wansi
kankuwe example kuba bwe nkiraga mu percentage kiyinza okukaluba tuli ku bitundu 2.3 naye eri omuntu wansi 2. Yeyo percentage interest rate gye tuliko buli mwezi ku kalooni kana aka school fees loan naye omuntu kiyinza omutawanyamu okukitegeera mu 2% nga tabiti kati mugamba omwana asasula emitwalo 2 2%. Kati nkuwa example katugambe ozzo oyagala fees wa kakadde akakadde ako buli mwezi ku bitundu ebyo byengambye 2.3% mubeeramu amagoba ga mitwalo 2,133 ebiri eja Uganda mu 13 ge magoba agali mu kakadde ka school fees loan. So oli bwagitwala myezi 6 abeera agenda kusaba emitwalo 14 jukanga amagoba. Kyovola bagamba mwetanire Pride Bank abantu babadde batuwa school fees loan wano nga amagoba bagapima nezentutengeza business nedda sebo abantu babadde bazivaako ge mazima essebo kati naawe munayi binaaba bigonzeemu okyalinayo kyoyagala okutunyonyola ku school fees loan? Ku school fees loan eno mpozi kyetwogeddeeko tuyogedde esasulwa buli mwezi emisingo mugitegedde bakama bange n'ebyewaka tubitwala ku school fees loan eno akakulu ka percentage profit yammwe mweri eti ate biri wansi kati awonze ebyange biba biwedde esebo. So nkubiriza abazadde bonna abali eyo taata maama baganda bange mwetande Pride Bank bwe wantu we tuyinza okugenda buli ntera nnyo okugamba abantu bw'oyingira mu Pride Bank lyedduuka lyotuukamu buli kye weetaaga ku by'essente nekibanga kiwedde. Yes. Oyagala fees kibeera kiwedde, oyagala business loan, oyagala za bulimi tulina loans za bika bingi buli buli kintu kyoba weetaaga eno kutereka ssente ate ninayo akasente kange natunze ettaka tulina accounts ez'enjawulo. So mbakubiriza mwetanire Pride Bank njagala kuweereza ssente omwana wange ampeereza ssente ali bweru byonna buli kyomanye ekikwatagana ku by'essente bw'oyingira mu ttabi lya Pride Bank obeera okimaze mobile money, Western Union, Forex, buli kintu kyonna kyonna. So tubakubiriza mwetande Pride Bank. Ka school fees loan yako nsaba buli muzadde saagala kulaba muzadde astrugglinga ne fees season eno buli kimu kisoboka ne Pride. Mpozi nze akandisembeddeyo ddala anjagala oyogereko nnyo n'abantu bano abali for example abakedi cause nabadde nkidiscussingako n'abantu awo ku Arua Park mikwano gyange abali mu byemizannyo batunda byamizannyo awo nga balina engeri gye bakiwakanyamu olw'enfuna ne mbaga naye omwezi bw'oba osobola ofuna amount bweti lwaki tofuna akasente kano omulundi gumu ezo fees ne zivaawo n'odiiringa n'ebintu ebirala njagala onyambeko gye mufiya mu bantu abo. Bakama bange abatulaba mwenna kyenjagala obakakasa looni ez'ennaku zino sizo ezilooni ziri ezedda abantu abasinga bayinanga okutya naye omukulu Solomon nga bwakyogedde omaliriza era fees omusasudde naye ng'ate omusasulidde ku bunkenke lwaki obeera ku bunkenke bwotyo ng'ate waliwo banka esobola okuyamba weetaaga obukadde 3 bizinensi n'ogikamula ate ng'osobola okujja wano ku Pride ne bakuwa n'oleeta mpola mpola nga bizinensi bw'oba ogiggyemu akakadde kamu tekigenda kuba kinene nnyo. So mbakubiriza temutya banka ffe ku Pride ekikulu kya byonna tusooka ne kusomesa ne tukubuulira lwaki twalikuwadde ssente bwe zityo lwaki tusuubira kubanga waliwo oli ajja n'akugamba neetaaga bwezi n'omutuuza n'omugamba nedda bwe tukola bwettu ne bwetti kusinziira ku nfunayo okusinziira ku byosinze zino ssente zogenda okusasula nga tokaluubiriziddwa. So nkubiriza buli muntu ali eyo temujja ssente nnyingi mu bizinensi mutwetanire mututuukirire tujja basomesa tujja bawabula fee ejja kuvaawo eyo tuleme kukamula bizinensi sigale nga zigenda mu maaso ate nga n'abaana basoma. Akasemberayo ddala can my job be my security? Omulimu gwe tegusobera kubeera security eyo nga omusaala guyita wammwe wabula esobola kubeera source of income netukakasa mbu ofuna oyingiza tubeera twetaagayo akantu mbu watya fallback kiki tuyinawo naye ate twayogedde wali ne tugamba n'ebyomu nnyumba omulimu weeguli ejja kuba ennyingiza yegenda otukakasa lwaki tuyina okuwa ssente then tuyinza okugenda ewaka oyinayo entebe
oyinayo fridge, oyinayo sofa set nga tweyongerayo mu maaso nga tukuwa looni mukama wange. TV nakyo kikola. Kale bannaayi mwebale nnyo kubanga mubadde ensonga gye mwebuuzaako ngibaleetedde mugitegedde. Ndowooza no more questions about school fees loan. Mwabadde mugamba banka zibireeta kutubba bagambye akakadde kamwe emitwalo 2,300. I think it's fair. It's fair tukkirize. Bannaayi ndowooza okutuusa omulundi ogunaddako Mukama Katonda abatukuumire. Mweraba. Bye-bye. Pride Bank. Your growth is our pride.